Kabaka edduwa njemazisebo era seeka ndakutandika omaze tuwonga yeriki eri Katonda wano tuli safe fiye bantu kati wano tuli batutirako butizi eba wano tuli fiye bantu bantu baffe abayoko tulina omulamwa gwemotoka yashe ngono munywanyi wange yaguwulira nga ngukowola wawulira nga nkowola omulamu ogwo yesebo yena manisuluse manda simu kwoteka sente za share hiyo ilipinidi kweli yao spend Chogamba okola nebyakibanja mpola nga tebabyagala zebisajja gemanya akwatye abo yanguze emotoka oyo abe abachali bange abali okwo kamasomere ku namba ya sente kotumutera sente eri 0752 09 37 44 kanjikudiremu Airtel 0752 09 37 44 MTN eri 0780 46 91 15 kati muganda wa fono yatuwadde offer natugamba emotoka yonna gye tunasiima ku kibanda kye nga yasheeki kiti agatugiramu miliyoni 10 okujjako nga tunasangayo ayina ezisingako awo omuntu akunoonya nno akolaganika naye anti kati okujja nga tufunyeyo ananekayogedde era njazibawa kubanga amazima tujja kugi anakayogedde era njazibawa akuzibya omumwa
Kweli taata. twebaza abantu abalungi nga bano n'awulira omulamwa ng'ogwo n'asitukiramu Naenda mukuwa. n'ajja yeegatta ku kikukooza eyo Amaliza naenda mukuwa. nga weeri n'atamneno lujje nakawuka eno naye ku mitima tumutububala nga priority kubanga akoze ekitakolaki naye nga essaawa eno ena abakyaliwo ku mukutu tukyali ku mulama gwa kulaba nga sheeki waffe tumubimbisaamu abasajja bankubidde abamadiini amalala bayitirivu nga bagamba ekigambo kimu nti kibangi siri musiraamu naye enjiri ya sheehu enkwatako nembagamba poole era abantu bonna twapindingidde enamba bambi abantu badde positive nga bateekateekako nakyali wange sparosi ali take yatuwaddeyo akakadde ate era kabaka ngaabo walimu tuba n'abantu betumanya nga basuubuzi b'amaanyi tekiŋŋaana kuboogera mannya nabo ne batuyamba naddala mu isitaani eyo eriyo abagagga abasuubula sipeya wa pikipiki mu jjinja omwo kuliko Haji Hussein Kakande sebo bw'olaba akantu ako sibuweereza akasenekoloka ne Haji Ahmad Sekitto naye aweereza tulinayo Haji Amis Kigundu, tulinayo Haji Umaru Katongole, tulinayo Haji Medi Kate, tulinayo Haji Medi Mulema, tulinayo Bahaji Bahaji banaye Haji SK Mbuga mutuweereza ababaka tetwagala ate kubanoonya nga ate kasi munnakibinga atunda amasimu mutuweereza ababaka tuli ku mulama gwa Sheikh Kiti kubanga bw'owulira nga omusumba agamba banne nti mumpe emmotoka endala naffe abasiraamu atugamba ye Sheikh waffe tumuweyo esooka ngenda kufuna essanyu nga tutuze ku lunaku olwo lwetugenda okukwasa Sheikh emmotoka ye era bijja kuba live ku TV zonna mwenna nga mubiraba tugambe Sheikh webale nnyo era tejjanga okwo enjiri eyo eri mu gyotuyisizaamu fe abamu tetulese kyekimu fe twalinga mu mbeera nga bawali mutubatya tulowooza batulabira mu kifaananyi ekirala naye basheeki b'omulembe guno mutuyambye nnyo okulaga nti omuntu ne waba mulasita bwati nga musiraamu asigala musiraamu ng'alina enniya ye era tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala temujjanga okwo wetuli wano issu zonna tuzikoonako ekiba kiyiseemu tukikoonako embeera esinga bwetambula mugiraba fwe tulaba obutali bumativu tujja bwogerako n'obukoonako kubanga kitukakatako okutunula ewali ebbala tulisongeko wakiri bagane buganyi kulitereeza abantu bonna abali ku mukutu ogwo gye babeera enguudo mbi kyokka bina gye babeera balonda era balina ababakulembera ku disitulikiti ku divisioni ku mitendera gyonna egy'obuweereza naye twevuma obuweereza bw'omulembe guno obutatuyambye yadde akasongwako guno gwe mulembe gwendabye kibamu tewe twakulira oba bajjajjaffe baba bakinyumiza gye bakulira guno gwe mulembe bavuuka kubagula ne kondo edda nga bagabanga be okuuma abantu naye kati bizinensi ennene kondomu kitegeeza nti n'obulamu bwaffe kati bavuddeko alina mwezi yanaaba seefu ate fe ekibitwogeza direct kutegerekeka buli kintu lwokiyita eno ng'abakungu babadde woba omanya ebizibu byaffe lwaki otegeka sipiiki yabyo kona ku kimu kubanga main problem ya Uganda infrastructure na misolo mingi kubaleta economy kuze eggwanga singa abasuubuzi mubasalira ku misolo ne mubayamba nobatereeza enguudo okubayisa ebyamaguzi nakatusa kibokisi kyenga ate byagenda subula bikunkumuse okuba gyabijje
Utekigambo. Atuuka byononese. Bali parking the box aleka ayino bili parking. Ate era omusawo omusolo ogw'emirundi emeka esatu ogw'obisuubula ogw'obiyingiza booda ogw'obiguza kasitoma ndowooza n'ogwogulwa nabyo kubanga wano nyamba n'ebyamaguzi byange Uganda nga sirina bakasitoma gavumenti weda n'ebisanga era ebinsabira omusolo nga tegutwala dda obo bonna bulayisinsi bwetaaga kusoloza ng'omaze kukola kubanga nze osobola okuba ng'onese omwaka mulamba naye nga mazima looni gye nakusasulako naawe layisinsi y'omwaka oguwedde ekyandeega naye okomyewo mu layisinsi empya tetuukiddemu ku bizinensi olabe ntambula ntya gwe watema omutendera n'otuteerawo tulina kutambulira okwo paka okitegeera mwana nammwe mutulowoozeeko tuli bantu temugenda kugamba tugenda kuba mu nsi nga buli abakungu lwe bayiyaamu ak'okulya nga bagamba tubongezemu omusolo anda bange tubegayiridde enamba gye twaladdeko eya Shekikiti ereeta mannya gange Semanda Manisuuru bambi abalasita temukuba namba eyo okudda mu mboozi woba olina omulamu woba olina ng'oyagala kuweereza Sheki sente genda mu mobile money weereza sente olaba ngeeta Semanda enamba ntuufu naye Shekikiti motoka tokuba ku namba eyo bwegayiri mpozi okonfaminga nti zituuse ate era enamba esimu gindi esimu yino sente bwe ziba zirandinga nange ngiwummuzaako ewantu nensigala nga nkola ki mpisa mbuyisa ngiri kuba sigifula pasono ki kati mesagi zino emba nziyitamu bona nebasa mu kitabo nja kula programu mbasome wano nezoweereza okitegedde so ekisinga obukulu bantu balina mutima gwagala kuwa Sheeki bambi tumukole ki tumuteere n'abapentipieri tubalina wano balina ensonga zaabwe mwasuulirira abantu abapentipieri gavumenti munoonya abapentipieri mubasudde nabo bantu mwe bali mu ggwanga no eggwanga eryo mulinoonya abapentipieri Basi baganda bange nyongera okwebaza muganda waffe King Saha Mansour okubeera n'omulamwa gw'okusondera Sheki emmotoka ekiraga obwase Luganda kimoogo ogende nagwo mu maaso nga faba Brasso Motors tugenda kuwagira tukulima mabega Brasso Motors abaye kakati ate Sheki tugenda muduke mangu ate amalaji mutereko n'erinnya lye muduke mangu ku Brasso Motors mumwongeremu sente ate naye ayongeremu amaanyi Brasso Motors kuba twagala mumuwagira tutuuse ku 50%. nange ngenda muwagira yakozibye omwana agamba era nja kuziwa kibabu newe banagenda jalakyusa motoka yange akakibanja tokubakuba masimu amanya abatunda emotoka mutamana mwe mukuba essimu abatunda emotoka ng'olina kibebi n'okireka ano gentomani Brasso Motors omulaba nga omusajja ngenda kumutuukirira njogere naye kigendo mugambe nga nnama obukadde bwange 5 nemukudipositinga nvuga kigamba abantu kyogere okuba obujulizi ojja kumuyisa oli lwedde okubyogera mukama wange nze kenyini gwabanja
Why? Kiki dibinkutte naja ndimu kachai. Nimuvugira muko mu banja lyange. Kale mu bumpimpi ng'olwayo tadde bali omuntu abeera Sseruganda omuki omutuufu nti ebbanja gw'obanja simulabewo kituufu wabula naawe omulambulako ebbanga gy'okoma okulambula ku gw'obanja gwo gennyini omanya nti kanyongereyoko endagaano oba wuno yazifuna anyimye buki eddoboozi y'abantu baliwulira amateesa w'omukulu omusabire era ngeri ekaddi eryagikyusa era mwogerayo ekididibwanga abantu bagira ebidio omusajja mukulu ono wa bondi wekuŋŋaanye nga wekuŋŋaanye ofuneeyo omunoonye mwogere byammwe ebijja bitera kumutimbagano naye nze njagala kakase bukakasa bawagizi bange gyobagenda ku kibanda kye n'essente mmeke entomo zibateesa naawe ezitandikibwako ne10 avaawo ne moroka eri mu kanamba ka UB bakakkanye mu 5 abantu namwe ezabbiri zazituganyo abantu babonde babi nnyo anti ono nze gyenkulira nze gyembeera ekikungu gyembeera ekyozera gyembeera empala bagala kutandikira kumeka nze gennyini nali nyazekewa nagendako ku bondi emu nga nina miliyoni 10 ngina nagyogera kale weyankuba ebifaananyi ye abala bebifaananyi bamanyi tuli buki bulungi ye antundiramu naye nga natuukawo nateeka kibulooka kibulooka neŋŋamba ono omusajja alina okumanya nti sebo yayinza okuba sente yazifuna be naye sebo fena mwe tuli mu nsi alina okundaba nga wemulaba waba ayita munene ndi munene munne waba ayita mugazi ndi mugazi munne lwaki anteeka kibulooka nze nga kyamutumiramu weeyitaayita mbu oli mudede abasajja ba blasos obalabye negwenjogera naye bino tabyogerako tuli mu motoka ya sheeki tukolaki naye omusajja asituse naŋŋamba zenna emirioni zange 10 naye nzibakuumira ku bondi ate azijja yazireeta teddeyo kolere tukimanyi ku bondi ono tulina emirioni zaffe 10 ezaki oli ajja kujabuza ŋŋambe mbu ate ye alina 25 tukyusa kati sofa gwatula zero ate nze nga bamanyi emitima gy'abantu gwagenda obaawo braso motos tugenda okusudira braso motos kyekirungi omanyi lwaki nze namengashuwa nkuweereza abavubuka bataano nga nsobola kutestifyinga ku kyemmanyi saakwogera nzire siri sure abapentyeri kyembamanya esaawa yonna omu ku mupentyeri agakujja yeevuga ngenamuze bali mubulire enkola entuufu tebakolamu ebintu ebyokutandika mulagendera oba entuufu webatandikira ekirungi abantu tubalina kituufu ababirina tubalina babona omusajja ono andaze omanyi kigamba kyaŋŋambye aŋŋambye aŋŋambye omukulu ono aŋŋambye nti sheeki njagala mumuwera enjirova nange gyemwagaliza nange gwe zino ezaffe zino oli atituusaako obubaka bwa Katonda nagagga w'ensi ate agenda givugirako linnya lye yatituusaako obubaka bwa Katonda era wakiŋŋambye ne mugamba nange kenyini gye nandikoze ki gye nandibadde mwagaliza
nemugamba wekigaana era tujja mufunira malogo ensajja naye tetugenda muwakagenda kutambula nga wenumba ku bahaji mu ofisi gye bali ngaera we mbabalaga mulabe bahaji nabo webagala obuki obusira n'ababo batuusa obusiraamu mpagi nkulu nnyo wano nnyo kikulu nnyo kityali mu kiti kyanjawulo ng'erinnya lye bwekiri we liri nti kiti Happy birthday to you. Happy birthday, dear mommy.